COVID-19 nga tubitadde ku mabbali katugendeko effort portal abaliko obulemu baweereddwa ssente mpitirivu ziri mu bukadde zibayambe okwejja mu bwavu okwebeezaawo ssaako n'okuyamba famire zaabwe. Abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Kabalole ssaako ne Fort Portal balidde nga balimi oluvannyuma lw'okufuna ensimbi obukadde 38 okuva eri minisitule evunaanyizibwa ku nsonga za kikula ky'abantu n'okwekulaakulanya n'ekigendererwa ekyokulaba nga bejja mu nnawookera w'obwavu. Mu lukuŋŋaana olwabadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kabalole nga lukulembeddwamu Kyaligonza Frank ono ng'ali mu nteekateeka z'okulaba nga ssako zino ziweebwa ensimbi ategeeza nti enkola egenda kuyamba nnyo n'okulaba nga abaliko obukesefu embiri gyabwe bafunamu era nga buli ssako egenda kufuna obukadde 5. Ono agamba nti newankubadde gurupu za ssako ezaasaba ensimbi zabadde 17 nga 8 zokka ze ezaafunye wabula ng'agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga n'endala zifuna amangu ddala. The highest threshold yentebe kusobola kusabulitinga bakafandira kyekiwa bakeri so no turaba tutungira proposals nyingi abantu bazitwekere bainde ku patient akwantu guma kusabulitinga ezike time nkenke time over time intekereza gavumenti itakizo kwetabo wano Kyaligonza wasinzidde n'asaba b'ekitundu okuyambako mu nkulaakulana n'okusomesa abantu engeri ki gye basobola okufunamu obuyambi n'okufuna mu nteekateeka za gavumenti eziba zireeteddwa. Mande Christopher ono nga yakola ku nsonga z'ebyenkulaakulana mu disitulikiti y'e Kabalole asabye abaweereddwa ensimbi zino okuzikozesa obulungi n'okulaba era nga bayeyongera okuba nga beegatta ku bibiina ebitali bimu okusobola okulaba nga bejja mu nnawookera w'obwavu. Sente tubazigabire omuntu omu ze kitebe kyona kandi n'abakozi baitu abali harulengo rubagabire mu sente nga town council y'Gombora tubaterera muno kwikana nibahondereza kandi nibaha amagezi kurura sente zino tubazisiza abakozi nsente bakuzikozesa ebitebe tutasemerire ekikumanyisa tubatwefereza iteka district emigisa y'ebitebe bindi kukora kutunga sente. Kansala w'abaliko obulemu mu bitundu by'e Kijula Town Council Sabbiet Solomon alaze obutali bumativu nga basanga okusoomozebwa kubanga basosolebwa n'okulaba nate nga tebenyigira mu nteekateeka za gavumenti. Bere ntugenda ntwikirira sako zirundi banka tusaba yoloni kutuyamba mu nkorakorana mu bizinesi zaitu baitu tusanga sentezi mu magoba gazo agoine kuba nogarayo gali haiguru kandi nekintu ekindi bekene baturora nk'abantu abatakwesobora so bekene bagamba genda garuka urongo mulingo barakweyihaho kwa tokusobora kusasura sente ezokuba noso kwiha banka. Bya kitongole ky'amawulire Soloti TV Omunyo ebintu ebimu nkebi itwe nk'abalema ntubifeeru so twina abalema ebintu bingi bakolakinga mu maguru emigo yokurubateramu ebyo kujwara enkaito ebi tibakubitunga abo kusangwa ngo service egi ebereta kutwikirira kurungi baitu ntunihira ngo NRM omulinge tandikire mu hati no kutwijuka no kutuseruriza ntumanya ngo programs zino zona tujya kuzitunga ombujwiri.